Weewaawo kakati omwana ono ye Kizza. Omwana ono yazaalibwa ne muganda we ndowooza eyeewalula era nga ndowooza muganda we ono yayitibwa Nakato. Ewaka balinawo embwa oba bagiyita tuluse oba tulese ndowooza bwe kityo. Akati ndowooza balinawo n'omukozi ndowooza oba bamuyita Fiiyo ndowooza. Akati ekirooto kyabadde bwe kiti, omwana ono Kizza yaloose nga baaba we Nakato azze. Wabaddewo n'embwa eno ndowooza gye balina ewaka. Akati mu kitundu kino ne baleeta ente nga nzirugavu, ndowooza oba taata we yagireese, ente nga nzirugavu. Ente enzirugavu eyo Nakato ndowooza ne banne ne bagamba taata y'abaagibaaga. Ente eyo nga nzirugavu taata y'abaagisala. Akati Nakato ono omulongo gwe twogedde yazaalibwa n'ono Kizza, omulongo oyo n'embwa eno gye balina ewaka bwe baagisaze bo ne banywawo omusaayi bo ne banywamu omusaayi gwokka. Akati ndowooza ennyama eyasigaddewo ono Kizza n'ateesa n'agamba nti babagambye ennyama eyo egenda kuliibwako bo bokka nga tekuli wa mulirwano. Ente eyo taata gye yasaze, ente yadde enzirugavu. Akati njagala kuddamu bubaka buno gwe Kizza omulongo n'abantu bo. Ekitundu kyonna ky'olooteddemu kya Bulongo, naawe wennyini gwe Kizza. Nakato mulongo atambulira mu byewalula. Ono Tulese oba Tulese oba Tuluse. Erinnya siritegedde bulungi kuba nze wano ndaba ndowooza ono yali wandiise engeri teritegeerekeka, ndowooza Tulese oba Truusi, ndowooza diri TRUTH Truusi ndowooza. Kakati erinnya eryo mwalituuma mbwa ebeerawo ewaka, mwalituuma mbwa. Kakati ate omulongo ono Nakato yazaalibwa n'ono atambulira mu byewalula, kati ye Kizza ye mwana aliwo. Kakati Kizza ye yafunye obubaka buno. Kakati obubaka buno bw'abaana balongo. Abaana abalongo bababuulidde kye baagala, kye tutamanyi oba mu famire munaakituukiriza. Bwe muba nga mwabika Kabaka ettanda, kakati bukedde ente ebadde enzirugavu, taata si ono gw'alabye. Taata alabye Kabaka Bulamu, si ono gw'alabye. Taata alabye Kabaka. Taata yayatula Kabaka Bulamu, oba Kabaka Bulamu yayatula katuntundu k'erinnya taata. Katono gw'alabye mu kirooto muno. Ente enzirugavu kyeki? Kyeki? Kakati banne mwesibe bbiri. Era owulidde bo banyweddemu musaayi. Bo banyweddemu musaayi mumala ne bagenda. Tebagamba nti ate ente eno tegenda kuliibwako wa mulirwano yenna. Kati ente abalongo gye boogerako si yakusala kuliibwa waka. Ente abalongo gye boogerako erina kutwalibwa ttanda kuteebwa wa Kabaka Bulamu. Okitegedde? Mugite owa Kabaka Bulamu mu butalabika abaana bagyeriire. Era ente eyo eyinza n'obutawangaalawo nga mumaze oggita ettanda. Mugende ku nnyanga ya Kabaka Bulamu mute ente eyo. Akati ye Kabaka yamanya engeri gy'anaagigabanyamu abaana be, naye nga Kizza kwali, Nakato kwali Magobwe eyewalula, n'abaana abalala kwe bali b'amayanja.
yembwa eri gy'olabye, embwa ejjiddemu akatundu k'amayanja n'emisambu emirala, yembwa. Ente eyo si ya waka, ente eyo yakutwala kuteera wa Kabaka. Gye mwabikkira mutwaleyo ente. Okulaga nga banyweddemu musaayi ke katundutundu k'oyinza okutwala okutta ekisolo, noti ekisolo oba n'okiteewa kizaabwa mu nnyanga ng'eyo, n'osanga ekisolo ekyo nga ne wayitawo wiiki ne kifa oba ne kirwala ne kifa mpola. Kyekyo kye bakulaze nga bano bo banyweddeko musaayi ne baleka nnyama nga njereere. Kyekyo tebakugamba bagabula musaayi, nedda. Tebakugamba bagabula musaayi, bakulaga kisolo kyonna. Tosanga nko kisolo kimaze kuteebwa ne kiteebwa wa Kabaka ne kirwala oluvannyuma lwa ennaku nga 10, n'osanga nga kirwadde, ebimu ne bifa, ebimu kirwala ne kikomayo ne kiddamu ne kigattagatta ne kiddawo. Kati kyekyo bo ne banywamu musaayi nti mu bw'emisambwa, mu maanyi g'emisambwa, ensolo eno mugita bo ne bagirya nga bwe balabye, eyinza okuwona obwo butawona, naye nga ekyo kibeerawo mu nnaku eziwerako. Bwekyo kati baba banja ente eyo gye baba banja nzirugavu. Ente eyo egenda kumala kirangi kiddugavu mu famire yammwe. Ente eyo egenda kumalawo kitambo. Kabaka agenda bajjako ekizikiza. Era ndowooza ente eyo yandibaddeko akabala akeeru mu kyenyi. Akabala akeeru nga katono mu kyenyi gye mugenda okuta. Abajjeko ebbala eriddugavu, abajjeko ekizikiza, abajjeko ebitambutambo, abaddize eyo bye mwayayaanira edda. Lwaki jjajja tondeka bannange nti mu bubaka w'abazzukulu bano? Jjajja. Okay. Kaakati ekituntundu ekyo bwe kityo bukiri. Kutante eyo kutante si gisala wammwe kugiryamba oba bijjulo oba bikinedda. Kutante nnamu mugitwale ewa Kabaka ye taata. Nakato gwagambye nti abaasala ente eyo kati eba erina kuteebwa ku nnyanga ya Kabaka. Ye Kabaka yamanyi engeri gy'alyamu n'abaana be, kuba Kabaka ye nannyini baana. Kyo kibagambye nti taata nga yalina ogisala. Taata ye taata Kabaka Bulamu. Ente enzirugavu nte ya Kabaka n'abaana be. Mugende mugite mugigabule emyoyo, si yakusala mmwe balya mmere kwokya, wabula bo be bagyerira mu butalabika. Kansubire nti ensonga eno etegeerekese bulungi. Weewaawo nze Omulangira Jjuuko. Jjajja bannange, jjajja bannange. Kati singa abadde mulokole, mulokole agenda n'agamba mpulira amaanyi ga Mukama gakka. Mwoyo wa Mukama, mwoyo wa Mukama muwulira. Mwoyo wa Mukama alina byandaga. Kati ngaawo bwe tuvunula obubaka bajjajja ne basembera. Kati wamulokolaga mwoyo wa Mukama mpulira alina byandaga. Andaga emabegaawo waliwo omukyala alina akakadde. Omukyala ng'olina akakadde ng'olima sembera wano ng'oli mabegaawo. Ng'olina akakadde sembera saraka parakatadakakale parakasabala sabala sabasa karabadashaka. Weewaawo. Jjajja ndeka wabula. Jjajja kalira malirizeeyo ebibuuzo by'abazzukulu naye baaba. Jjajja tondi bulungi. Weewaawo bweza nnyo, bweza ddala.